mutima gukube wamu kusaba chusa baby tube wamu bimeke love chotera introduction Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja tuolekedde katundu kamwenda tuli ku comedy kina Uganda butundu tundu mbeera mu kibenze kwatidde nsanyusa okulaba Gumpenja episode 9 season 1 tosibwa Samu Kapulu Saabajega Duncan Kataala afuuyirira zirwana ky'omuhendo enjo mukyala Mukiibi Ronald omusiru tomusibwa Yelandi Road ya sikire mali tugenda maaso babayita bakyotera film production be bakutuusaako ate nga tomusange auto garage abono be bannaffe abateekamu ssente mu sinema eno bano no bakola ku kyokugenda maaso n'okuleka nga bayigiriza okkanika pikipiki zonna eziri mu ggwanga akati bw'oba amala senior 4 amala senior 6 gendayo bakuyigiriza okkanika obeere nga naye mwennyininyini tonoonya mirimu wabula nga gwe nannyini mulimu ate bateekako n'okutunda spare parts waazo zonna ntegeza piki eziri mu ggwanga basangibwa wali ku kyotera Bethlehem stage bakyotera mwana alyanga akuuma alo tutandisako omwenda yasazeewo amuddukeko era mu kumuddukako n'alyoka aleka n'ataleka wadde empeke yakawo akadire kagira alya bamutenda okulya esasulira embwa eyo tebigwa kuzunga dekache esasulira embwa eyo tezigwa kuzunga nze kaŋŋende egenda mu maaso amulese mu mbi era wamulabaako n'amiriza ano mu mpale ze kwasubye enkoba z'eggaali ayiya waawetera tuli ku episode 9 tukyali ku season esooka ate nga ne season ey'okubiri mweri mu nyumba omulamu tawoneka naye kano konkawonye waliwo okuyonjesa toilet looza oyonja toyi kakati wadde mujega naye amanyi biki ebiyinza okubawo senga oba olidde emmere y'abandi nga tolina ssente mu wooteeri kati ye mugezi abyetegudde bukyali deka abyetegule egenda mu maaso twakulira eri ng'afuna waafulumira ggwe zubi ya ninja Samu Kapulu ninja awese kati nanyini kubirya yanaamanya egenda mu maaso yeno gano ge magezi ga Kataala Kataala ayagala bankwate ejjeeke n'alyoka andetera omuwala alyanga alina baganda be mu lubuto leeze gakinsasudde bubi emitwalo 4 n'ekitundu kakati atambula atoloseeyo abuuse tudda ku Robert atambula tutandise kamwenda olumuntu nintambulamu asibye nkubuuziza kati agwa ku munne jjukira basula wamu mupangisa munne taase kuva n'olwaleero kati leka nkutaasa okuva olwaleero wulira firimu asiriko makuuma njuuyo yokka nze nagamba nteeka okutaasa mu mbeera yonna sigendako makuuma nnyumbayo naawe ngenda kutaasa mu mbeera ey'enjawulo kakati oyo muveeko omanyi omukazi bwe mwagala oli mwana omanyi omukazi bwe mwagala mwana banemeesa omukazi dabalabala bava ku by'omukazi ebyedda naawe ebyo byadda ekikulu mwana oyogera togatta olinganga eyava ebutabika mu mboozi emu oyogereramu emboozi 8 obadde obukabikomera kati obadde obukabikomera olemeramu emize gy'obubbi oba wajjamu emize gy'obubbi Kapulu tomanyi emboozi gy'abadde ayogera enkubye nyimiridde ngaawe ebbali ng'alina mukwano gwe gayogera naye ku simu namugamba nze mbutuufu nenfuna omulenzi nze mbutuufu nze ntandika okumuteeka wulira bw'ategembwa wulira embwa kamwenda tandika okumuyiwa mensi waliwo omukazi ali omwo agamba mbu simanyi kitawe yamulekera ssente abadde ayogera ku simu ng'alina mukwano gwe gwategeeza ng'amugamba nenfuna omusajja nyinza omuyiwamu ssente
nyinza okumuteekamu buli kimu kyonna. Nyinza muteekamu sente wangi. Nsobola okugimugulira. Aliwa naawe. Deka naawe aluwa. Nti mu mannya ge. Ndeko kwogera ebintu wanta moyogera bingi. Wulira firimu. Owayira Robert taagadde byabwerera asula ntebe. Milioni nga 5. Mbu kitawe yamulekera akawunti eriko milioni nga 5. Omuwala ali awo anoonya gwateekamu sente. Ali omwo ali mu kulya mmere. Muwulidde ayogera ku simu. Egenda mu maaso firimu eno. Ati wuliriza, nze ngenza okwetunuulira. Nze ngenza okwetunuulira nga nze sinza omusajja gw'ayinza okwagala. Yambadde empale zange ntaddeko enkoba z'eggaali. Ne ngamba nenfunayo mukwano gwange. Agende tulye sente ezo laba bwojja. Nze sobola kulinnyayo. Ndagirira ali luddawa. Ndagirira naawe omukazi anaagira n'okugenda sente zange ne zigenda. Akati nze ngambye naye mwana gwensuubiza nti koofuna sente tolizinza. Sisobola kulyako. Wulira firimu. Sisobola kulyako nawe sente gwaleese ddiiru. Tolaba nga mbeera munnafiki. Nyinza okubeera munnafiki atali mu trafiki. Kakati yingira. Awo. Olaba mundaawo. Kuseeko manyiwo. Munda. Kati munda ojja kusanga omukazi ali awo alya. Kyemmanyi ali kumpi kumaliza kubanga obwedda ali ku ssimu nga bw'alya. Anyirira yasiba akaviri. Anyirira. Amunyerere bwe butye. Buviri bwamunyerere. Muwala mulungi. Muwala mulungi. Oyo muwala wandiba omumanyi. Oyinza n'okuba omumanyi. Oli omuwala gwaleeta awaka nandi najja n'akugoba. Mawulu. Amusinga. Baveeko. Tolanga ogamba mukakalyama. Oba ogamba mukakalyama mukenjaje. Yoyo mwenyini. Dani. Nimbwa gonjagazaaki. Nimbwa gonjagazaaki. Kalyama gwe wali omanyi. Oli mukyala Kalyama gwe wali omanyi yakyuka. Yafuuka. 22 kitawe. Gwe walaba 22 muveeko. Ebyumba by'enkoko. Taata we yafudde. Namulekera ennyumba by'enkoko. Namulekera sente milioni 5 ku kasi. Kasi ku akawunti. Lindako. Kaline sente gweva mu nsonga endala kaline sente. Yagala kulaba oba amwagala ebyaddala. Kati mbw ayagala kusooka kufuna musajja. Akakasente omusajja oyo amwagala ebyaddala. We wali firimu wano. Akasobola okuuma ebyama. Oyogedde ebinyo oyinza okupisaako n'omukisa gwa sente kati kaŋŋende. Tuuka ng'okawalaavu. Gwe tuuka kaweraavu. Jjukira eri adduseeyo obuddusi. Ategayo Robert. Efirimu yiino. By process. Deka muganda wange. Omanye ebyange bya process by process nja kusasula kaŋŋende. Kati olwo gwani. Agudde gwani wenna agudde mu bintu. Kumba amusuula mumpi bwe gitaba empingu. Omuntu ayinza okusunda mumpi nga zikomaawo. Naye ziyinza okuva mumpi ne zongerako ngu ne zifuuka empingu. We wali firimu. Ng'etaano ng'onaafuna mu sente. Naye sooka otekemu emitwalo ng'etaano. Kati gwe weefuula omugagga naawe togendanga munaku. Tuuka mugambe kakusasulira emmere. Owulira firimu owulira abayaaye. Owulira abayaaye b'ebibuga. Musasulire emmere gy'osanga alya awo ojja kuba omaze. Kati ono yagwayo obwavu bwamuluma obwedda. Ate ekyo ekiwala yakyagalako. Kati taata waki waba yafune n'akirekera sente baasi buli kimu kirikiriya. Kumba mwala ali eno alinda omugagga Kapulu. Kumbe Kapulu yawese dda. Kakati no babanjiza dda. Njagala sente z'emmere obadde ongamba. Nyabo omusajja nga tadda nze njagala sente za mmere. Gajja yangambye. Ajja yangambye agenze meeting n'abagagga banne. Etudde wano. Nze bamalaya. Nze bamalaya mwantama. Ntandise n'okuli. Kati olandise n'okuvuma nyabo. Ye bamalaya mwantama. Omusajja alabika olidde bingi n'adduka. Twagala sente atali ekyo ngenda yita manager. Tekale ne munga nembeera awo mbukaninde basasule kaninde basasule. Mbadde mmanyira mwagireese enjiri. Njo nabo twagala kusasula. Muyite nsuubira naye musajja. Yita manager kasita naye musajja. Mukyala mukinjaje ebintu bitabuse. Ebintu bitabukidde mukyala mukinjaje. Egenda maaso. Kuba zireeta agwa mu mbi. Bw'atagwe mu mpi oba mpingu. Mwana enaku zino wafuuka wa bbeeyi. Eno gye tubeera gye tulira sente. Kumbe ono gwe bamugambye mbu taata we yafudde n'amulekera milioni 5. Era anoonya omuvubuka gw'anaayagala gw'aneesiga n'amuteekamu essente. Egenda mu maaso. Omugave yatuukira mu byakulya. Eyo gy'ali ansasule.
awo kati nze mulebeesiwo sigwa malirizawo lya omanye abagagga baba n'embwa n'abalebeesi kakati gwembwa nze mulebeesi sigwa malirizawo ebyokulya yaani abikuwadde nnyo enjo wafuna sente siya eno gye tubeera naffe ng'abagagga naawe wulira firimu nange nkwagala naye enjo nkwagala nange bwentyo sawo saabajega oyinza omuyita omujega naye naye amusudde mu mbi egenda mu maaso mazzi nze yabiguze gwe lya mazzi mmere nakandye munaye teninaekyokola ng'alya gwe gira olya ojja kumanya ebbeeyi wulira firimu gweri ojja kumanya bbeeyi ebbeeyi ejja ogenda kugimanya bbeeyi ejja omanye nti tuli bagagga bbeeyi baleeta kumbe bagambyeko okuleeta maneja maneja bali baganya okusasula kyokka kati sawa 2 nambirira omwana okuva leyalidde tasasula omusajja alabika yadduse omukazi n'omusajja baze mukazi n'omusajja naye omukazi yasigaddewo omusajja yagenze dda bamaze dda era n'omusajja simanyi we yayise balidde yammeka nti enakitundu kale maneja alabika okuyoola maneja andabye ng'asobola ekigwo omukulu ali eno amaliriza egenda mu maaso abavubuka bagwa mu mbi tuli kamwenda episode 9 gumpenja nga bebi wange nkulaba wano niŋŋamba mbadde mpita ita niŋŋamba mama bebi wange ali wano bebi yakikuba bebi alina sente bebi ali mu bifo byabagagga iye ffe twafuuka bagagga munnange gwe omanyi njagirya kumbe maneja ze n'ekigwonga zamaze okikuukinga yebaleko sebo kale sebo oli otya nyabo gyebali labono sebo sinze yalese mmere naye batuweka sente maneja atandikira kubanja sinze yalese mmere naye twagala osasulwa bebi sasula ani abadde alya owedde ani ali ani gwe basanze alya nina ebingi ebyokukola bambi temundwisa nina ebyokukola firi buyino nina ebyokukola sooka olindeko enjo enjo ani alese munne out mukazi we bagwe nze musanze wano amwegaana nyabo bampe kusente kati nyabo bampe kusente mmere yinze maneja oliko ekyo kyamusanze ndya wandabyeko nga ndya ani gwosanze alya nabyokola aya awe wali banjiza omuntu omutuufu nina ebyokola sebo kupa sente enjo sasula naawe emmere gye badde agirya ani abadde alya emmere webuzaabuza enjo nkumanyi wano omuzeyi kalyamu yuno wano ate kati ogenda enjo si basajja ate kati enjo sasula emmere nze tobiŋŋa atandika ng'ebyokusaaga kumbe maneja yazze ateeseteese okuyoola ani abukuwadde naye nze omuntu aliddeko bukawo bubiri gwani abukuwadde enjo laba ensawo nkalu enjo olinga ngaagala okunswaza sasula emmere enjo naawe tuve wano nakuyise gwisasula emmere y'abandi enakitundu ye yammeka enakitundu gundi muve mukate nkoye katemba wammwe maneja najjayoole kati kankwanguyize naye twakola kitegeera tuli baana bato myaka gyammwe naye ffe twakola tetulinga mmwe abagala okubba akati yetwagala sasula emmere y'abandi sasula ayonja ku tooyi n'ayoza ebintu wano omuntu bw'alemererwa okusasula ayinza okusimula tooyi okwoza ebintu okumuggyamu engoye okumusiba oba kale n'ebiralalala olaboti aya robert yagikuwanga omaze okukola byenjagala kati engatto esimu saati mane gyoba kankuwa omusipi gwange yanguwa babwambula aliddeyo obukawo 2 n'akatundutundu n'obuceere 6 yayina osasula emitwalo 4 n'ekitundu egenda maaso sewo ne saabajega amutadde mu mbi
oba Samukapulu amagezi yagajjawa egenda maaso enjogo rumbe go njakusa mwana wabandi njakusanga gwe rumbe musajja muno segera musajja bitabuse Robert yaziguddemu Samukapulu azimusuddemu mumuyita Ssaabajega naye leero ayina gwazisuddemu ayina osimula tooyi esaati tagirina empale tagisigaza engatto ate nesimu eri ku buwambe erinnya eriwambaata maneja ki tugende maneja ndi musajja muno bagenda kunsasula nga bamutwala mu kiyigo atandikira mu kiyigo okusimula tooyi kwoza ngoye okwoza ebintu n'ebirala gatwala eri oshegera tanka ziri saidi zeri oshegera yatandikirawo emirimu yangu wakozesa obwangu nga bungi egenda maaso tuli ku episode 9 oshegera emitwalo ina n'ekitundu tebagikola lunaku lumu oshegera yandikola ennaku nga 10 kakati bagenda mukozesa ennaku nga 10 nga buli lunaku balubalamu 10 buli lunaku balubalamu 10 zennaku 10 ng'ayonja wano ettooyi n'ebintu kati ono yaweta kebatutoe baleka bakimanze n'alingiza bulungi nnyo magezi gatta ayambadde akapale kalinga akamtowe kati laba Ssaabajega eyazimusuddemu owaayi kirabika kasasudde gyebale kino sikirabangako nandeeterera gwe ne bane Kataala kye yankoze era nandeetera gwe ate akoze eki wadduse nze ate omugagga nziruke badde ngenze mu banka kujjayo sente obwo obusente obutonotono sitambula nabwo kati sente zirwa sente nzirina zirwa kyentala okumanya omanya ayogera ebitagatta nze kati nze ndabyosuuba kati ndabyosooba nembuuza oyagala kukwata nswa odduka obadde ki kati mpe zange kubanga nze nzisasudde wulira bamalaaya kakati waŋŋambye omanyiiza omuntu waŋŋamba ekintu sikyerabira wulira firimu ayogera ebitakwatagana naye n'abakazi nabo gubatuuke omuntu ayogera ebitakwatagana bwati alinga eyadduse butabika bw'aba teyadduse butabika aba yeetaaga twala butabika gwobeera otya naye era ogumiikirize kati gumiikiriza ngenze mu banka babadde balina bisente nnene kati ate engeri gye bamanyi nti nze ndi mugagga tebasobola kumpa busente butono kati nenzijukira sente eziri eka kati tugende eka nkuwe sente kakati kankutwale kati omukyala ye akyali convinced nti omusajja ono alina sente era teyakirowooza nako nti oli abadde adduse kati ng'amutwala tugende nkusasulire naddala tugende nsasule iya ng'awuuba embaligaze kati tuddawa ŋŋendako okutwalako wange tugenda wakewo ontwala wuwo eri wa mukinjaje walalala ate katwire tipepa okatwalawo ate noyire tipepa yaki male kapuulu gwe omugagga wena tomanyi tishu zino zebagabira mu mabooteri amagagga kati ŋŋamba kubanga nteragendako mukali kumbe mukazi musajja wattu tagendangakoko na mu wooteri tamanyi na tishu abadde agiyita toilet paper kati mbadde nkamanyi naye mbadde nkubuzaabuza nkamanyi manyanga kati nkategedde kati ng'amutwalako omukyala akyalowooza nti ono mugagga amutwaleko ewuwe amale omwawula omugagga asasule lumu kati singane muke 10 tugenda maaso tukyayiribwa nako kana Uganda era nga tubadde ku episode 9 tugenda kusinkana muke 10 tomusange otogalaji kyotera film production the production y'Abagave Uganda Mukiibi nze nkituusaako tusinkane muke 10 tovaawo ojembenga kutuukako buli kimu tubenga tukikolanga wetwali basebo
banye banyabo okamba njulire batomusange moto garage abasangibwa ekyotera Bethlehem stage batunda spare wa piki ebika byonna olwo nno bakanika piki awamu n'okuyigiriza wenna alina omwana ayandyetaaza okuyiga okukanika piki muleete mu batomusange moto garage bagula n'okutunda piki empya n'enkadde gwabeetaaze bakubire ku 0702285346 oba 0788900675 bannaffe abatomusange moto garage.